because they examined the medical pressure. They checked pressure. What else? They checked. They asked me questions. If examination means asking a question, then they asked me. But this bag, I even crawled in that police station. They lifted me. They put me there. They are the ones who so if the medical report it is not there. I don't know what you want. Kati Miriam Matembe mu gundi mwali bwe batuyita ba senior citizen w'omusolo kitaawe General Museveni kuva emyaka mingi nnyo azenga alwanirira azenga akaabirira azenga alwanisa enguzi tisina kindi omulwanyizi w'eddembe ly'omuntu wa wansi era omuntu alwanirira ssemateeka because mu 95 bibamu kwabo abaaliwo nga babaga constitution ekola ki era bulungi si birungi olunaku lwa leero maama waffe kuba omutazinazi wano mu Buganda omuntu yenna ali emyaka gya maama wo abamaama wo Miriam Matembe bakedde mukomyawo mu kooti olw'emisango gye bamuguddeko awo wano General Muhoozi alina emisango gye yamuguddeko oba General Muhoozi basikyusiza gavumenti ino emisango gye yamuguddeko era asaba okweyimirirwa olw'embeera y'obulamu bwa status ye y'obulamu bwe yimiriddemko nga tundagenda mu nsonga ezo ngenda kusaba professor nga asooka babuuzeeko bana tubambage nze Ebron Brian nga bulijjo. Mwenna abali ku Ebron Media mbebazaako ensusu mwe balinnya okubeera nga mulaba ate nabakusubscribinga kikole buli wokikola tuba tudduka speed y'ekitalo nze Ade Wilberforce Sekime Muyanja kusinziira ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga wakkiriza nti olaba guno omukutu okuwa ebyo ebibadde mu ggwanga lyattu kuba ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ffe tubisima ne tukuwa ebibaddewo oba ne tukuwa ebikusike byoba tonnalowoozaako oba tonnabakulaba butereevu ne tubeera nga tubikusimira ddala otherwise nkwagaliza program ennungi ensonga yava Miriam Matembe zituleese buli anayogerangako yanawambibwa nga yanagendanga mu basement tuli mu kusaalwa oba tuli mu mbeera gye bagamba etawoomya nakabulu singa nze omanyi nagamba oli mu program gye twakola last time negamba nti singa Jeno ebintu ebikolebwa yabikola nga tebiri kwabo bali against government tebiri kwabo abachekinga government Jeno yandibadde era omuntu omuganza asinga okaagala ensi eno naye challenge weeri nti ebintu oluusi ebikolebwa oba ebigenda mu maaso n'abantu basibwa babakwatibwa bebo bokka abavuddeyo okuchekinga oba okuba tooki mu service delivery nti buli muntu yenna avuddeyo n'awakanya oba n'akuba ebituli n'agamba kino kikyamu yekka gwe tulaba ateereddwa ku nninga nze nyo omu yagambye nti singa kyakoleddwa bwe kiti n'avaayo n'atugamba nti waliwo eddwaliro lyawanibwa erubowa n'avaayo n'atugamba nti bannaaye bajeti yayita sente zaaweebwayo ki ekigaanyi n'atukwatira ku kakundi k'abo abantu bonna bali mu ssente ezo butereevu awo Jeno ensi yandibadde musinza businza era buli mwandibadde olaba nga twali anenya ku Jeno kubanga ekika ky'omukulembeze oba ekika ky'omufuzi amulimu Uganda emwetaaga butereevu lwaki Uganda tutuuse ekiseera kussa nga amateeka tegakyafuga nga buli kyoyogera bagamba ebyo bya Uganda bwetyo twebadde Uganda tutaagawo omukulembeze ayogera ekigambo ne kiba nekikolebwa nti bannange oluguudo oluva e Masaka mpaka Mutukula budget twagifulumya dda kyekiganya oluguudo okuggwa ndwagala luggwe mu mwaka gumu okategedde so
tulina omukulembeze gwe bayita yafa mugenzi we Tanzania Magufuli omwoyo gw'omugenzi agulamuza ekisembi kati ebimu ku ebyo bye yakolanga bw'aba kuwadde contract katugeze oli muzungu contract oba passport yo bagikujjako mpaka omulimu gukola ki ndesifuga B atati afuga B yali ayagala nnyo service delivery eveeyo bino betukuwa contract noteekako abaana ate abannansi yaffe without your supervision gwe n'ofuluma eggwanga noddanga gwedde nosaba ssente yali tabyagala so many companies zibeera zikola kyebayita zifuna contracts ne bamuwa omulimu n'akwata ebbuloni wa wano n'ogukola ye n'alinda akasente ke akasigadde okukola ki okujja okubanja kakati ye omukulu yakikolanga ng'akigenderedde nti mmala kumaliriza mulimu gwange okuddamu ofuluma eggwanga lino kakati mbadde njagala nnyo Jeno atugireyo ekifaananyi kino ekika ky'omukulembeze ono gwatulaga kati amukyuse amuzze mu service delivery nze essira lyange weriri sifuddeeyo oba President Museveni yafuga oba Pierre Jeno Mozi yafuga I don't care nange ekyo mirimu givunaanyizibwako Jeno mirimu ki egimuvunaanyizibwako Jeno nga ye bw'abanga ali mu magye nga CDF ekikulu kya byonna kutebenkeza mirembe mu ggwanga kyekikulu naye ŋŋamba bw'aba yeetumigiza n'asala layini najja mu service bwe najja mu mirimu gino egitamuvunaanyizibwako akikolebwa atyo ku mitendera gyonna buli omu amucekinge okategedde ke kaseera gwe Jeno Muhoozi atulaze nti gwe ebyo byogerwa ne biba otutandikira kubali b'enguzi n'omukono guno gwaki gw'ekyuma guvaayo kubanga ensi Uganda okutereera yeetaaga omukulembeze ali mu kika bwe kityo naye ate si kulondobayo boogera ku bituli bya gavumenti yo byekola this is wrong obeyo ntandikwa nga naawe wagenda kutuukawo totandikira eri kwatwalabyeko ku mutukutulo gwa Twitter ngagamba bwekyejja KCC oba na Uganda bamulabulira ogulo lwawatandikirako KCC betereza jja that would be very fine actually kyetwetaaga bannansi Miriam Matembe omukyalo ono yabuzibwawo like basukandi badiyingira ewuwe ngere bakola ku lukwago omuno nayo naye netufunayo koka space akenda kweziweranga 3 nyanga tumanyiwa waali tumanyi kituufu ekisookera ddala Jeno Muhoozi enkola ye bwakuwamba ateekayo atuwa ku updates akulabisizaawo bwe yakuyina tuli wano tukola kino tuli wano ayiga kino kiti twakirabe ku Miriam Matembe era tugenza okukizuula yesterday nga bamulese mu kooti Luzira Magistrate 1 Court nammibwa bail ekyabadde kimulajanya okufuna bail kwe kulaba nga at least afuna obujjanjabi kuba yakulaze nti omugongo ayina treatment gyabadde afuna mukyala mukulu sisobola kwewuunya bw'agamba nti omugongo gukola ki kumuluma because at 70 plus oba omusuubira kiso engeri gyakwatiddwamu n'ebyamutuusibwako yensonga lwaki asobola okusaba beiro ezeemu okuwulirwa leero naye tujjukire nti bannayuganda eggwanga lyattu Uganda abantu bangi abazze basaba beiro emisango egikuteereddwako giba nagyo giba mikulu nyo bagitamininga kyamaanyi okuweebwa beiro oba nedda ekisookera ddala kwe kubeera nti apromotinga obusosoze ekyokubiri akuma mu bantu omuliro kati emisango gino bo be bavunaanyizibwa nagamba beiro ekuweebwa ku kusalawo kw'abantu so si kusinziira because mu mateeka everyone ali entitled ofuna bail at any given time as long as tumubaza okwekkaanya nti ddala muntu mwesimbu alina abantu abamusembye abantu balina ebifaanyizo ebibakkirizisa is free okubeera nga asembebwa okubeera nga aweebwa bail so omwa bailo n'atateekanya okunoonyereza kwaffe nabuza obujulizi kati ekyo kisobola okubeerawo naye nkugambye ekika kya muntu kati Miriam Matembe mu gundi mwali bwe batuyita ba senior citizen yo ali mu myaka 65 plus is a former MP is a social analyst atunuulira ebintu ebya bulijjo kisina kindi omulwanyizi w'eddembe ly'omuntu wa wansi era omuntu alwanirira ssemateeka because mu 95
bibamu kwabo abaaliwo nga babaga constitution ekola ki era buli mulamwa agijjukiza kana akawaayiro twakogerako bwe tuti kana akawaayiro kaali kagamba kino so kati bino byonna bibeerawo naye tusaba omukulu jena atuwe order ngera bujjo bwazitowa omulamuzi akole ki awo omukyalo ono bail lwansonga kijaba kya bulyaza amaanyi ba senior citizens nga bano okutufaako omukyala mukadde abuzibwako ensonga mukyala wuuyo mukadde asobola okutuka abantu bangi tutambula ebulo naye nga tulina ebizibu byaffe omuntu akutukira awo ensi nekwesimbamu nga gwe yasse omuntu kubanga mukulu akulaze alina obukosefu alina treatment era nga ekyakolebwa ku lukwago at the same time akulaze obuvunanyizibwa buba abasawo bakulaze kiki ekiyinza okumutuukako nolemezaamu tuyinza ofiira omuntu nga bwolaba Sseginya bwe yatufaako mu bintu by'okubalaata naye nga bantu bangi abagezi ne boogera ku muntu omu nti yafa ensi netandika okuyuuguuma kitegeeza okufa si kya bulijjo oba si kirungi so tusaba okuwulirwa kwe oba omusango gwe okuwulirwa leero n'ebbeeyi y'okusabibwa eddibwemu so that afuna obwenkanya ng'omukyala munnansi era ng'omukyala abaddewo mu nsonga ez'enjawulo era abaddewo nga gavumenti ero eyingira mu bukulembeze abadde ng'agiraba amanyi n'ekituufu n'ekikyamu ekikolebwa ebiseera ebisinga ebuloni mu bulamu kyandibadde kirungi nnyo omuntu aba akuwabula n'ofaayokko n'omuwuliriza omuntu nga tali mu kutyoboola wabula akuwabula nti munnaye si buli kuwabulwa nti kulungi naye wandibadde otunulako mu ebyo bye bawabula ddala Miriam Matembe bw'aba avaayo n'agamba nti enfuga y'amateeka twagivaako is it true sooka oddemu otunule bwe kiba nga kituufu ye then kitereeze anti empapula ye awabulira ku emikwano emigatta bantu atusiga ekifaananyi ekibi mu international committee no kati kiri bwe kiti bw'ebeera ng'omuntu osobola okukola appointment ku radios ne tvs ennaku zino ez'eggwanga ab'oziraba omuntu alina okukyaza n'agamba alindako omuntu alina okukyaza n'agamba producer yagambye oba osuubira ki ekyokubiri message tebagiteerako limit weeyina kuyita obubaka busobola okuyita awantu wonna abamu babuzannya mu drama mu mizannyo abamu bayita ku ssimu zaabwe ne balikodinga ne bata emitimbagano gyateerwawo emitimbagano gino tegikolebwa mu bya buseegu oba bya kisi it is a way of communication engeri eyisa eddoboozi ly'omuntu so mini abantu bwe bakwata essimu ye neyeerikodinga n'ayogera ku kikyamu akimanyi bulungi kigenda tuuka kubaki kuba kivunaanyizibwa kutagenda kukwata simu akubire muhoozi namugambe nti owaaye otufuze bubi kyekyatebwawo emitimbagano gino kyekyateesebwawo ze bayita radio ne tvs kyekyateesebwawo social media is a way of communicating is a way of communication engeri gy'owuliziganya n'omuntu omulala okategedde so mu yonna enkola gyakikozeemu azonga azi message etuuse kubaki gyenogenda ku bantu beeyina otutuukako ate namwe bebatuukako mugireceiving mu ngeri entuufu oba ennunga mugyajogereddemu ekyokubiri omuntu akuwabula teetaaga kusiiga kazigo akozesa engeri zonna akozesa engeri zonna ezikutegeeza nti kyokola kibi leka kugamba nti musajja awabula nvuma bw'aba awabula ng'eddoboozi likamu kitegeeza kimunyigiriza muwulirize mu ngeri by the way mbadde njagala nnyo engeri Jeno Yoweri Kaguta Museveni gy'abadde akolamu ebintu bye y'omuntu omu gwe muvaayo ne mukuba kkerere n'akola ekikolwa kye n'asirika ne mutandika okwembulugunya ne ekituufu yakiraba kati ebintu ebiti tosobola kuggyawo bantu balaba mazima because at the end of the day bojja n'oggalawo emikutu gyonna egy'amawulire egyaki gyonna n'ogiggala kisigalawo nti omuntu akozesa means zonna ate zotasobola kuggala zonna you cannot shut down internet ebbanga lyonna nga bwe twali mu kulonda akalunga kawedde
tokisobola olw'ensonga naawe information gye wandyataaze okumanya ate olina ogijja ku ki internet kati ebintu byonna bijja kukolebwa naye ekituufu kiri nti what we need oba bimbadde nzija nga njogera ebbanga ddene we need service delivery tetujja kuvulumba muntu nga sente zosasula ebuloni omusolo gwe bakusaba ekikuba ekigenda waka wali woosula kirimiddwa school fees gwonoonya okuwa omwana ng'amasomero neyo ga gavumenti gatandise okukolaki okupafominga togenda kuddamu kusasula mitwalo kakadde kukawa mwana agende ku ssomero pafominga kati kankusese siri muna Kenya sigendangayo naye nyinayo anko wange yagamba gavumenti essomero weribeera erya gavumenti aga private galina kwegeraageranya ku ddyo wekiri Kenya performance bwebezze aga private galina tunula ku gavumenti zakoze gegeraageranya amaanyi wano ate erya gavumenti tunula kuwa private naŋŋamba nti amalwaliro g'e Kenya muliraano wano wa neighbor eddwaliro lya gavumenti mu kitundu lye lisookerwako okugenda mu private kyokka saano kiri vice versa osooka mu lya private n'ebigaana bakakusindika mu gavumenti kitegeeza kinti people they are trusting private sectors okusinga gavumenti than public sectors so tusaba gavumenti kino kye balina okukwatako kati mukyuse olutambi tubeere nga tulaba service delivery ebitongole bya gavumenti biperforminga bulungi ng'aba private batunulira because balina buli kimu ekyetaagisa the reason lwaki bakulifaringa oba referral hospitals teziba za private ziba za government it is said oba kigambibwa mwe mwina okubeera nga muli full equipment omulwadde omwana w'essomero biki byeyeetaaga naye kalumanyira waali nti ate mwebiri byetaagisibwa bibiri tebikozesebwa kyebirina kukola when they refer you to Kirudde Hospital kitegeeza nti gye bakusindise balina buli kimu wewasinga ekyetaagisa okukolako kya buli azamanya nti ate ogenda otutuukayo nga service tezikuweebwa nga bwe zirina kuweebwa kuwandikira ddagala so it is very absurd kibi nnyo era kinnyamiza okulaba nga gavumenti bweti bweri so nsaba General Muhoozi essira erisinga obunene alizzeekoko mu service delivery ebyaddala teri muntu n'omu agenda keera kunenya bikolwa byakola essebo nebaza nnyo bakama banga bandikamu ssente nga nasibe balala bafocus service events bagamba beyune bakolere omukolo mawulana bakolere omukolo gaggadde gutwako mukolako ku mbaga y'amajanja oyinza okubeera ng'oliawo olina ssente zo naye ngaekikusumbuwa kwe kubeera nga okola kye bayita event planning sente zino ngenda zisaasaanya abantu abalina emikolo b'ekika ekyo nga sente zaabwe wezina ebanoonya muntu kyasobola ba planningira muki omukolo mulungi so noonya ku focus event services ddala ku TikTok weebali wali mikolo gye bakozeeko ate n'ekirala nti service zino nosobola bagamba bannaaye focus nze nyina service ABC njagala munkolereko bajja kukolerako ate bulungi ddala mpozi ne bannaffe aba focus graphics and branding bo bagamba nti funa obusaati oba bu t-shirt obuli corporate obulungi ddala ku nsimbi ez'enseko buseko ewali yaŋŋamba tuseka busesi njagala okabatangaazeko nseko buseko bategeeza ki kubanga kulonda bulonzi kintu sente ntini nnyo kiringa oli okugamba ekintu kyobadde emmotoka bukadde busatu oseka omusajja onasaaga watuufu kati bayite enseko buseko akabeeyi kaba katono nnyo so nga ate billboards banners abagala posters side post eziraga omulimu gwo oba wawokolera banoonyeeko babe nga bakolerako tuyinza kwerabira bannaffe aba bicycle kick bagamba nti beera gumite musajja yize erinnya lyo nga Semaka ne woba wadde owagira nowe nga bagikubye goolo 3 wenyamiramu katono awo woda mu TV ng'ogikwasaganya
kuba mpaka kulira bubi oba wateredde edda so gemanyi ga bicycle kick ogakugamba nedda ono wetulina okukolera kati omuzannyo gaffe gugwe weewaawo so banoonyeeko era enamba ku screen kojja kagatto abakukolako bulungi weewaawo esewe tetugenda kusukawo nnyawo badde balaffe balungi okutwatandikidde paka wano nga bulijjo Eblon Brian ambassador b'ennyumisonese I sign out